tuyinamu abasajja abatawooma naye waakuteekako akasolo ke. Sakinga Mabiriza Products Limited ogenda okusanga video zaffe ennungi ezisomesa wano nno tutunda n'eddagala lyaffe eddungi ate nga tulyekakasa eddagala lyaffe lya Abo. Subscribinga ku YouTube channel eno oyige osomesebwe. Ku YouTube channel eno kuliko ne video zaffe endala nnyingi tukujjanjaba ng'eno bwe tukusomesa ate nga w'oyiga. Subscribinga kati ku YouTube channel eno osobola otunoonyaako ku TikTok singa waba serebu. Ku Mabiriza Products ebirungi tebiggwaayo abaami nabagamba nti nno nja kubeera nga mbayiyizanga buli kanaku buli lucha tugamba nti n'abakyala terikola ki kunoba bwe kibanga kikwatagana ku nsonga za kwegatta bwe kibanga kikwatagana ku nsonga z'amaanyi kugejja simanya biki ebyo abakyala terikola ki kunoba kale banobe nga banoba lwa nsimbi naye ate kyemmanyi nti nno ensimbi nazo zijja nga n'omukwano gukola ki weeguli. So olwaleero mbaleetedde eddagala lyaffe lino eno pya nnyo mu kampani naye ng'ate likola ekirungi ekyo kyennyini kyewandikoze ki kyewandyetaaze. Kaakati gwe mwami gwali eyo wakowa okunywa eddagala bangi mugamba nti senga nywedde ebidomola by'amaddagala nkoze eki nkooye naye sifuna njawulo n'alyetaaze eddagala nga just byakwesiga bwesizi nenze nenkola ki nerinkolera kyenjagala nenkimala. Bamikwano nabasalidde amagezi era twabanogedde eddagala bwento nembaleetera Luziniso Extra VIP saako ne Luziniso Extra. This is VIP lino Extra Luziniso Extra okitegedde kyawukana kitya era kibeera kitya. Lino enkozesa yaalyo ya VIP era nga omanyi ebintu bya VIP. Lino enkozesa yaalyo era nga omanyi ebintu byaki ebyeddagala webityo ebikola ki webibeera naye ng'ate lyonna likola omulimu gwe gumu. Kaakati gwe omwami ogenda kukola otya eddagala lino lyakwesiga bwesizi kuki ku waya osiiga busiizi ku mutwe n'oliwa eddakiika 3 liba likoze eki liba likoze. Togenda kwetaaga kunywa ddagala togenda kwetaaga nti no olisiigeko omale olunaku lulambe oba ennaku 2 nga terina kyerikoze nno litandikirawo okukola nga wokoze eki wolyesigiddeko then ineeno woolisiigako omala n'okola ki n'olijjako. Bangi nnyo abagamba nti nno simaa bino biki bamikwano lino eddagala lyaffe mulyawule ku ddagala eddala lye mulaba. Nabagamba nti buli omu alina entabula ey'eddagala naffe wano tulina entabula yaffe yaki ey'eddagala ffe gye twabikolera oba gye twabimanyira byali byanjawulo nnyo ku byaki ku byabalala so mutwawule ku balala. Okusenya obusenya tekimala olina amanya gakunyenyera amanya gavaamu omusaayi tonywa byokya oba binnyogoga Mabiriza mouthwash kikyokudibwamu kyo weekwata akacupa kano osobole okutiriza amannyogo oyagala okuwaiteninga amannyo gatukule oveemu ekiswa ekibi mu kamwa tonywa byokya oba binnyogoga Mabiriza mouthwash eddagala lyokka ly'olina okukozesa lisange ku branch zaffe emulago ku 2 nearby church ya Pastor Kakande. Kola ki kyoyagala mwe mwenna abatwetaaze tuli mulago ku 2 nga ku church ya Kakande saako ne ku Total Building wali mu kibuga Kampala nawo tulinawo ki branch. Nyongera okubategeeza nti no eddagala lyo tulina pitirivu nnyo erigenda okubeera nga likola ki libajjanjaba oyina endwadde ez'enjawulo. Mabiriza Products Limited tetukola ku ndwadde za musenge zokka wabula tukola ne ku ndwadde endala eziruma abantu baffe abaki ababulijjo okitegeera goba n'ekirwadde nga kikutawaanya tosooka kwesalira musango tosooka kugwa mu maanyi jangu tukole ki tukujjanjabe nga twavumbudde Extra Manpower Luziniso VIP tetusobola kuvumbula ddagala ddalolooza byonna tubiina mubeere nga mukola ki mutwesiga mubeere nga mututuukirira tubeere nga tukola ki tusobola okubajjanjaba. Mukwano VIP ono ekyenjawulo kyalina ku lino mbagambye likola omulimu gwe gumu naye ekyenjawulo kyalina ku lino nti ino omusajja walyesiiga kasolo ke tulinamu abasajja abatawooma naye waakuteekako akasolo ke owuliranga kusonsesa ey'omuti tolina kyowulira tolina akanyonyogeze kowulira tolina amasanyalaze gowulira like amasanyalaze nga tegakkuba tolina kawoomereze kokola ki kowulira nga just kye kiri awo kiri plain. Kaakati Luziniso VIP ono akujjako olwa plain lwokola kirolina nakuteekamu ekirungo wali ozinye ku mukyala naye ng'anoonya obuwomi obuva talabawo wabula ng'awulira obuwomi bukola ki bujja buli kaseera tebukendeera bugenda bugenzi mu maaso tebustopinga otegeera bulungi nnyo yono VIP okitegedde
ekirala abaami lino eddagala lirina ekirungo ekirala nti likusibirako n'omuntu likusibirako n'omuntu so bw'oba ozina omukyalawo oba like nga akudawutingamuko nga gamba sibikibiki nga n'okumulya osooka kumwegayirira ng'akwegayiriza ate kakati ndi businessman biki try this kesiigeko just genda mu meeting my dear nenkeera gy'okukwira baby oli bulungi njagala kulaba nga just ayagala kuddamu kuwulira ku buwomi bwe yafunye olunaku eggulo nti yafunye ekyenjawulo mu ggwe bulijjo kyatakola ki kyatakufunangamu yono luzini so extra VIP kyekyo ekikafuula okukayisa VIP nti kalimu ekirungo kiri ekyokukola ki ekyokuwooma okitegedde wali oliddeko emmere ng'ewooma wali oliddeko omukazi ng'awooma mutera bitugamba nti nazinywa omukazi naye nemnyingira munda nga mpula obwomu tebuggwayo nga mpula njagala ntuuka ensimire eddala ndaba obwomi obukola ki buvaawo naye nga tokola ki tosobola kutuukawo wabula ng'owuli obwomi bukola ki bukutta kano omwami kagenda kukukola ekyo kyenjogerako essaawa zino eno oyinza okumbuuza wabitegeereddewa mukwano nza neebakako si mukazi musajja nga ggwe era nina omusajja akwesa kalena akantu nemmanya ki ekyokukola ki ekyokubanyonyola ate naye naakunnyonnyola okitegedde nti muna ekibadde wekiti so mbimanyi nnyo n'okusingamu abakola ki ababikozesa namba 0704737114 oba 0773369151 nyongera bategeeza nti eddagala lino weeriri ku branch y'omutawuni ne ku branch eyawane Mulago wona likola ki weeriri yonna gy'oli kuba bukubi simu ogambe nti senga neetaaga eddagala eryo ndikoze ntya nfunye ntya nkoze ntya okulifuna tusobola okuderivalingira nerikutuukako wooli oba nayo kenyini newesituukira n'otuuka ku kiyusi kyennyini nojja neweefunira ki neweefunira eddagala tutuukirire tweyune kubanga tulina services ez'enjawulo zogenda okubeera ng'oyagala ggwe omwami ali eyo ssaako nawe omukyala akola ki ali eyo abakyala tetubasuuliridde kubanga ebintu byammwe tubikolerako ddala ate nga ffe abakyasinze gwe aludde okulaba ku ntobazi sweetheart try Mabirizi Herbal Products togenda kubeera ng'okola ki ng'okyejjusa nyongera okubagamba nti musubscribinge musharinge vidiyo eno okutuuka ku buli muntu yenna akulinaanyoba mukwano gwo yonna gwewoli bw'olaba vidiyo eno kola ki beera ng'ogisharinga ne munnabeere ng'akola ki ng'agiraba mubeere bulungi mweraba